But this thing is seriously affecting me. Should I keep on being silent or omanyi nagayala okuteeka dressing mirror mu kisenge neenulira kwene ya wardrobe twali naye I'll work on it. By the way, mbadde mmanyi breakfast amaze okumutereeza mukyala akusindise computer. Mulabe mu kitchen ng'ategeka alabikira ateeka breakfast. Okay, it's okay. Tugende tufunire ddala. Nga nina kyenjagala okubuuza. Ekiro kyonna mwasuze mu buno obutana nga as if there is something wrong. Kiki waliwo ekitali kituufu kiwali yagadde twogereko oba kyonkweka kale. Linda, kyogamba owasuze owuliriza biki ebiri mu kisenge kya? Intention yange tebadde yabbawuliriza naye ate of course sounds zibadde nnyingi ng'enzigi zegula zegala of course I couldn't sleep nga mulinga waliwo ekitali kituufu wakati wammwe. Linda, be serious. Kyogamba owuliriza ebigenda mu kisenge kya? It is not my intention okubawuliriza naye ate kyemukola kyekindeetera like okubawulira nti mubeerawo sounds zitali ntuufu. Of course ezinsumbu ezitayinza kunyinziza kwebaka. No. Tewabadde kyonna just twabadde bubeezi nti Joy came back a bit tired. So, it's okay. I'll explain to gain from breakfast. Okay. No, tofai. I'll explain to you. Mbadde saagala kutabula kyayi nga tonnaba kujja ayinza obwola. Okay. Plan of short chandi. Tulo tukyakulimu. Ebyo bye nagambye mugerwa. Nakubuuzizza oba there is something bothering you n'oŋŋamba tewali. Ate nga nakulabye nakuwulidde ogulunguta n'ekiro kyonna. Tewali kyonkweka. Tewali. Tewali. Ate nkyalimu otulo. Okay. Tutabule kyayi tunywe. Kyayi totabula. In fact, mpulira sina na maanyi. Nga sina moons. Nga kyayi saawa. Totabula. You see, I have something which is bothering me in my head. N'ekintu eki mpulira ekimmazeeko emirembe mu bulamu bwange. Kintu kyekyo. Okwama. Kigabane nange tusale amagezi. Kiki? Tina. Wanje. Nga as you can see, you see I'm aging. Yes. But I lack a child of my own.
It's torturing me right now. At my age, I don't have a kid of my own. Chimaseke emirembe. That's the truth. Mugera, stop it. Mugera Mukama yagaba abaana. Ekiseera kyaffe kyeka tekinnatuuka. Nawe kinatuuka ajja tuwa abaana. Tujja kuzaala tugumiikirize. No. Tina, nze obugumiikiriza ekyamazima bumpeddeko. Ekyamazima bumpeddeko obugumiikiriza. Can you imagine? At my age, sinaawo mwana wange, abaana abaleekanira mu nju yange si bange, bwana bwanene, bwana bwakumulwana, bwe bujja wano. Naawe kennyini bw'olabirira bwe buleekanira mu nju yange. Without my own child, omwana wange omuntu mbwe. And you think ekyo kisobola okumbeeza bwentyo nga I'm free? With the whole ebbanga lyonna lyetumaze, the time we've spent, no child, no what, baana be baligitira mu maka gange abatali bange besimanyi nako be baleekaaniramu as you can hear. Kati nze nkole nti olinga akiteeka ku nze. Simanyi naye kati mpulira obugumiikiriza bumpeddeko. That's the truth. Nekyayibireko in fact. Mmwe bano abaana banti kati ndowooza bw'otwalanga abaana bano bwenzija wano nsanga bwana buleekaanira mu nju yange. Buuli mbuulira buleekaanira. Ndaholidde busiba buleekaanira mu maka gange. Oyinza okugamba ndi musajja alina n'abaana naye nga n'abaana tewali. Be baleekaanira awaka wange. Anyway, tekyayibireke. Bireke. Siraba lwaki nandibadde ndi ku dining table maybe with my own kid kankwite naye kati baana besimanyi baana baneiba be bajja wano be baleekaanira mu nju yange. Let me pass. Have a nice day. Engato zanzirwa. Have a nice day. Aben. Senga. Wakedde. Mugerwa. Senga. Mama nyabo mwana wa kitanga. Nyansanyisa okula mama. Senga bana. Nyo senga. Mama. Mugerwa. Bawuchai toyingide. Senga. Tewali. Nawe leka ngawe. Senga. Kandeka wakitanga. Bana. Senga tachijubulo naye. Ese lulinsita. Senga. Senga mwana wange. Yanchawa uchayi. Chichi. Wejaga nnyo bana. Obaddawo. Nengamba nedda senga. Kangende mbuze ku senga. Zaki za byanfuna zaki. No si byanfuna senga. Simanyi bwe bitandika. Naye senga. Nga bw'ondaba. Ekyamazima nkuliridde. Kituufu. Naye ekisinga okunnuma. Nti mu bulamu bw'ensi eno sina yadde ezzadde lyonna. Ekyo kinnuma senga. Kinnuma neŋŋamba bannange ndaba emyaka gyange gigenderedde naye okubanga sirinayo mwana yenna. Kinnuma kyempisa bubi. Ye stress eyo gye nnina ewaka enteese ku mbeera bwetu naye bwe ndabye ng'ensusseeko neŋŋamba wayi kaŋŋende mbuuze ku sengange. Nange senga okinnuma. Bulijjo kinnuma. Nga kimmazeeko emirembe. Ngera nange neebuuzanga. Naziyo ne neebuuza ne ŋŋamba. Omwana wa mwannyinaze kiki ekyamubaako? Kiki? Mbeera teraba bawala? Kiki? Yalwaki omwana tabyako kantu konna? Naye nga nange kinnuma. Kinnuma mwana wa mwannyinaze ne ŋŋamba Mugerwa. Lwaki tavaayo kantu? Kubanga kitaawo yali musajja mbasabikku.
yali musajja mmekete nange kino netuka nokwebuuza neŋŋamba omwana wa mwannyinaze simulamu bulungi senga ekyobulamu ndi mulamu bulungi nnyo okakasa siina nkenyera yonna senga ndi mugerwa mbuulira amazima nze sengaawo mbuulira amazima mugerwa oli mulamu bulungi ndi mulamu senga ki ekyobulamu ndi mulamu bulungi okakasa nnyo buli kimu senga ndi mulamu senga ndi bwenti siinaamu nkenyera yonna senga ndi mulamu nandiŋŋambye mugerwa amazima senga tewenzibira kintu kyonna sisobola mulema ddamu omugero nkakase bulungi oli mulamu senga nkugambye ndi bwenti bulungi kakati obuzibu buli luddawa nange kyekikyasobodde neŋŋamba era kyova olaba embaddeyo neŋŋamba waikanzijeko eno senga munsabireko nange simanyi kiki naye munsabireko naye nga ndaba essaawa nandibadde mizadde kinnuma bino si byakusabira kyokka mugerwa weerwaneko ng'omusajja kuba nange nkanya kuwuliza nenteekayo amatwe ngamba wali akanaavaayo teri nti wanayo mugerwa nankubira ku simu tewali olubuto oluvuddemu teri wati waniŋŋamye nti munayiza okundisa embuto zivaamu nengumira ku ekyo naye byakusabira kimala bweke nyininyini weerwaneko wafubeeko kubanga kitaawo yali musajja ngasabira nga wateeka ekikolo kirina okuvaamu endo wateeka olumonde bulina okuvaamu emimonde naye kati tukanye kusabira teri byakusabira weerwaneko mukwano simanyi kyakukola mugerwa ali too demanding these days ayagala mwana what naye mwana gwe oyina bizimba mu lubuto bye bigaana okuzaala oba nsekezeza azibikira ndi mulamu bulungi nnyo era sirinaako nakwebyo nakimu naye nina commitment gye nakola kaakati nno mukwano otuuse okusalawo wakati wa commitment n'obufumbo obwo tonerwanako naawe kankubuli nsana mufuntu ekiro nziwawo n'olunaku lweŋŋamba leero sigenda kwebaka senga neerwanako neseebaka ekiro kirala neerwanako tonnalwana kimala kubanga singa obadde olwana kimala wandibadde waliwo wakiri akale tulina wana wakiri asamba omupiira nandiwuliza neŋŋamba tyamugera yalwanako olubuto lwavuddemu nekeza akavaamu nkanya kuwuliza nenteekayo amatu nkanya kuwuliza manange mugerwa ali atya siwulirayo kanyego konna naye nkanya kuwuliza neŋŋamba oba omulala yanankubira ku simu naŋŋamba munange nti oba waliwo akaana akafudde nga bakazaala ndikatwala ku kijja teri wadde akaana teri kakati omwanga otanda kumulamu bulungi bale tukusabire busabizi bino bintu si byakusabira nedda kitaawo erina salisalaalongo nga nnyinaze omubwati ebamwagala bamuyanga negana kukaawo erina salisalaalongo yali musajja mmekeke yali musajja njasabiggo yali musajja alwana entalo neresa yakawola tekamuyitako erina sani yalya buli mutego gonna gutegula ku myaka gy'olina wandibadde wakiri olinako kyolaze nedda kitaawo emyaka gyeyali alina gyolina gyenyininyini kitaawo yagenda ogituukamu ng'ali mu baana 10 emyaka gyolina gyenyininyini kitaawo erina salisalaalongo yatuukira mu myaka gyolina ng'alina baana 13 kale kati gwe nga weekusaasira ku myaka gyolina koti wandibadde olinayo kaddaziini naye kalula mwina abaana Saalongo azadde teri wadde n'omu afaananye mwannyinaze teri wadde n'omu ate gwe omusaze n'okamala mugero osaze kitaawo nesali bwabeerayo mu ntaana gyali agamba mugero wamusala
atodwe tulina wadde okuze wadde n'akamu kubanga tulina wadde akaana bwe kati akamu kuba tunagamba nti nokako kati anagenda okumpa omusika weerwaneko kubanga njagala omusika ave mugwe mugero kati anagenda okusikira ebintu byange nga gwoli awo wakiri unise embuto zibembuvu ntegere nti mugoba akunse embuto naye ebyokusala tebijja kukola weerwaneko kituufu naye senga kati tonjuliza nnyo bya taata esaawa eno nsabira busabizi senga nsabira nfune wakimukaana kuba kati nange kyekinnuma era bwe mbadde eyo ngamba kamindeko ewa senga wakiri bagatte essaala senga oba agatte essaala anyongerezeeko essaala sanga bino bisi byakusabira byokka era bintu wetakisa nakusabira koko nyo olina okwerwanako olina kwerwanako tonnalwana kimala nze nkugamba era mugenda kukakasa kino bw'onaaba olemedde okwerwanako tetujja kukulwanako tujja kukulwanako omukazi ono mugobe oba mugobe kyokka mulabe yeyeebase naye tamanyi kikyempulira munda muli mu mutima ndowooza banda bwawulira neeyimbisa alowooza ssanyu gyereerera ennina nkole ki ddala naye obona omusajja mwatulire ekituufu mugobe oba mwatulire kuba omukazi ono mulabe tamanyi kikyempulira mu mutima lwakuba mwagala naye lwakuba mwagala nkwamanga tewulise enakwereka mbadde nkyawula ebbugu mu ngalo engi neŋŋamba kanjira mbeera kwamme nga buli naalikendedde nja kwereka mulungi leka naawe ayinza otya okuŋŋamba mbu ebbugu mulingi kubuna obudde obunyogoga weeti awakava ne mukiyigo okunaaba bbugu mundiwulira diri munda yange ndiwulira munda yange bwe naaba likendedde nja kwebika oliwulira munda yo nno ggwe tomwana kimala kubanga singa obadde omwana kimala wandibadde waliwo wakiri akale twalibadde tulina wana wakiri asamba omupiira mwandimuliza neŋŋamba tiamugera yerwanako olubuto bavuddemu negeza akagaabo nkanya kuwuliza neteekayo amatoke nkanya kuwuliza mulage mugemwali ati suudayo kanyego konna nenkanya kuwuliza ngamba oba mulala nakwira kusimuna mwana munange nti oba waliwo akaana akafudde nga bakazaala nebatala kukijja abeno iwachindeebunamu Wanti? sigala awo ngenda kujjangu kino Sanyusa okulaba nnyo. Gyendi oli otya?
Ndoza mugero yagambye. Okungamba kyo. Tonsiruwali yako tonesiruwali zaako. Senga andijoboza kumule mule kukanula maaso gamulinga ng'agentula. Mmwe bulungi kunguneko mutima gwakko yajjana okujuza ttooyi. Nze ate nakuleka wala gwe nga saakwagalirawo. Saakwagala. Nga ajoboza mubuli ekalula amaaso galinga ng'agentula. Nokalaba katobedde katudde mu ntebe za omwana wa mwannyinaze Mugerwa kunakolyo kayuyukiriddemu bino ebizigo ebyesiiga kujuza ttooyi gwe mulimu teri wadde empeke y'omwana. Ate nakooyi wantamye ate nakulabirawo kantu gwe nga tojja kubeera kangu kaakati nyo mu kisenge osibe buli kantu gwe konna genda okasibe nkugobye. Senga obadde ki? Abadde uli ano wajijemba nga mbuuza osenga obadde ki? Ombuuzako ki? Biki byagala okumbuuza byagala okumanya? Tonjija mukunnyonnyera bingi. Kiki ky'oyagala? Oyagala bye Mugerwa ng'afudde ng'omulambo gwe baguyisa bakubawo kituli kumulumya kumuziika oba oyagala kumulaba nga kugamba ali awo nga tazaala bamuyite bano baki? Babayita baani abo nno bano balemeddwe okuzaala tumumaleko ebibamba kati ng'alemedde okuzaala talina mwana anti tumala bibamba bwe mukituli ennyumba afuluma agende tumale n'ebibamba ekyomwagaliza kakati maama nkugobye genda naleetedde Mugerwa omukazi agenda okumuzaalira abaana gwe nkugobye yingira mu kisenge opaakinga ebibyo muwala sinagamba kufuluma kudde kugana nyabo bamuwala nkulita tazamula kutambuzi olakawo njuganawo kuma olakawo konyabo ganya ddala nkuwanye mulabe muwala kwate sawo yingira amakaago ndozolagana amaka gonna gago gero ge maka geekuleseemu agamugero naye ensonga ekuleeseza mu maka gano njagala obeere nga gyekuleese ekikuleeseza mu maka gano kuzaala mwana kuzaalira Mugerwa baana yensonga enkulu okiwulira bulungi kola kimu beera awo Mugerwa ajja naye tobakola wakola ki weetege saagala kummanyiira tunakola kimu kyokka omwana Yesu yeekuza emaka ye mugumba tazaala ajuza bujuza ttooyi y'omwana wa mwannyinaze ndesa azaala wabula baneegana amaka malungi g'amaanyi kale nga wesizaalira ono naazaaliraani newagamba okumuzaalira buli mwaka ekyo si kizibu kyange ono omukazi amponyezza omukazi amponyezza eno Mukama Katonda buno omukazi amponyezza emizigo gy'obusajjasajja obuvubuka obwa Rolex obutalina magezi n'akatalina magezi nakone kati nange ngenda kubeera mukyala gundi tudde mugana amaka era ngenda mpita mukyala gundi omukazi amponyezza naye kati kantunde ekijja kijja kaninde omwami wange mulinze ngenda omwetega kati nnize mwami wange mwana gwe nkubuulire simanyi kyakuzzaako naye teyandibadde Mugerwa nankola bino kati ye Mugerwa oyo yabadde ava ewaka ye yagambye eki kuba tosobola kuŋŋamba Tina ti Mugerwa asobola okukeera ku makya n'ava ewaka nga temuyombye temulwanye n'agenda bugenzi bwatyo ye we yabadde avaawo mbeera ki gye walabye gye yataddewo oba ekiro oba alina bwe yeeyisizzaako walabika okuba waabaddewo obutakkaanya oba Mugerwa yakedde bukeezi era nga bulijjo n'atambula n'agenda nga talina kyannyeze talina kyandaze nga tewali buzibu bwonna n'atambula n'agenda sooka olindemu mpe essimu yo tumukubire mpulire kyagamba kubanga tasobola mala gagenda bw'atyo njagala mbuulire sooka ompe essimu yo mpe leeta sooka ogyemu password banne Mugerwa ayagala tumanyiira
n'agenda bugenzi. Tosobola kungamba nti omusajja asobola okuva ewaka nga tewali nsonga yonna, n'agenda ate ne baleeta omukazi nga takimanyiiko. Kano kaba kamanyiro bumanyi zireeta ki? Wabula bannange oyo omusajja amanyira kisoboka kitya? Kamukubire empulire ng'amanyiira. Kati muuleke asobe n'ekyo bwana mugambi akawala jakkaagala lwampaka yaka wananzalira omusika munange nokyerwa ngansanyisa okulaba bana ensanyisa okusanga bannange yiwaze dda era dde muna oli otya nasa bw'obadde awo ondabyeko ajja bava kumukumu nga babuzaako emirembe wadde maze ebbanga munda wange ow'omugaso gye muli bwe mwakola mwena mwateeka anti munenkedde eri wamanya mugero yajja wano ng'awoloma nga talina mwana nemugamba nze nga singa ogenda kusayira amagezi kati mufunidde omukazi mumutwalidde amusangeyo tulabe wanamulekayo namulekedde dda nze singa tomumanyi nze seetiiririra ndi mukazi eyamalako ndinde sabiggo ninga kitammwe erina sadi saalo yali musajja mbaggobaggo nga teyeetiiririra kati nage mumutwale era sibwekebera naye mugura nze omumanyiko simanyi lwaki yeetiirira bwatyo kutuuka ku ssaawa ebibiri era nze ndese ndimaliriza ulya ne bwabuuza muleseeyo ate naawe tugwenziraku nedda maama njagala ombuuli olinayo waki tomundeete uddi maama nasalidde kitamu efe talidde bintu nakati oyagala nange efe nga sirina kyenfuna ndifa bingi yafa tatuuse obwo obutono bwalina bwabandeetera nnyo okusuka nyamba ine kugobesa negwe nasala oba olina kyoteteredde kyogamba buli kimu okikola bulungi ekinze ndi natereera nze natondawo olabana bwe yeesiruwaza nasa njalobeera omukazi ategereka wagenda mukono kyabakongo nga twakyabanga enku mwakyabanga bano kambe nga mulinga nga tugenda kibinja ne tukyaba zino ezokutema n'emiti oba ate wali enkwendala era twatema tosiriwalirako senga naawe ate kati bulijjo otetegeera nasali nja tugende owange tokyabanga kunku tosiriwalirako yagala kunswaza buswaza nedda nasali nja tugende nkokebe situka tojja kunswaza abaana bala mwaganya tukutuswaza yingira maamwa tagenda nkona mu kibirako ky'abantu leka muyigirize nze bano abaana bagala kunsulako busulizi nze senga waabwe nga nakyabanku ng'abaana bakuba ku kyalo kuno mbayigirizo kyabengo gwe wanga ne mukukyabise nasali tulawo mu ntebe kukabe tulawo kukabe sagala byakunswaza. I don't understand. Tina chichi. Mugerwa twatwebulizaako kyogamba tokimanyi oyagala tugambe nti tokimanyi nidda ddala mugerwa kino kyolabye okusasula munno tino obadde naye okuva ku mwaka okutuuka ku mwaka ddala kyolabidde ddala ddala ekintu ekyobulabe ekisembayo mugerwa okwata otya bannanga omukazi n'omuleeta mu maka nga munno mwali lwaki tewamala mugoba lwaki okola ekintu ky'obutemu ekifaanagana bwe kityo omusajja gwe naye abasajja mwabaki mukazi wattu siina kyemmanyi kikyotamanyi kyoyagala okugamba nti omukazi bamukutte bukwasi ne bamukuleetera gwe tolina kyokimanyi ko lwaki otumanyiira mugerwa sirina kyemmanyi nze Tina kiki tell me what's wrong kiki ekiri ewa mugerwa teweewunza kikyotamanyi sigwalesa otumiza bakuleetera omukazi kale ate weegaana ki kyogamba nayiza okulimba ani yalesa omukazi waka nga tokimanyi mugerwa totumanyiira gwe nvudde waka nga sina kyonna gwe nvudde waka nkugambyeko nti waliwo abagenya bajja sina kyemmanyi nga lwaki tolina kyomanyi mugerwa nkubuulire
tetwagala tuzanyirako. Ozanyira otya ku Tina? Omuzanyirako otya bwoti? Kyenyo kye yakola ekibi. Kyenkusaba kakkana. Nganzi kankana biki bw'obeera gw'oyinza okukakkana? Kaka kuba by'oŋŋamba sibimanyi. Omukazi tali yeewaka. Omukazi tali yeewaka. Kati ate lwaki weegala? Kati ani yamuleese? Tena Mugerwa nze tonyiiza. Kyembasaba kansooke ntuukeko ewaka ndabe ekiri. Kuba by'oŋŋamba byonnenya sira kyemmanyi nange. Nenvudde waka sina kyemmanyi. Kansooke ntuukeko ewaka ndabe ekiriyo naye sina kyemmanyi nange. Mukazi kyaliyo. Oli musajja mukulu weebuza amagezi. Kyogamba ani yamukuleetedde? Mmanyi nze. Kati yamuleeseyo sengawe kyogamba ani yaleese buleesi nga gwe tokimanyi. Kakkane mbasabe mukakkane kansooke ntuuke ewaka ndabe ekiriyo. Kale nali mmanyi ono musajja ategeera n'otegeera. Kansooke ntuuke ewaka ndabe ekiriyo. Sina kyemmanyi. Mulabe nno. Yaba n'abasajja wana tofaayo. Kola ekintu kimu. Kakkana oli mu kifo kikyamu n'obudde bukyamu ali n'essaawa nkyamu. Kati nze kye nnyinza okusaba kwata ensawo yo nga bw'ozze otambule ogende baali. Please don't. Just do what I've said. Pick your stuff and leave my house right now. Right now. And do it quickly. I said do it quickly. Get your stuff and leave my house. Bakulesa mukifo kikyamu n'obudde bukyamu. You're not supposed to be here. Leave my house. Do it quickly as I've said. Get out. Naye Tina naawe bannange baleeta batya omukazi n'obeerawo n'osirika? Senga we yamuleese naye nze saagadde kuwanyisiganya naye ebigambo anjogeredde ebigambo bingi anvuma biki ndabye nga we naamuddamu Hope bigenda kuwamba. Naawe osirika nnyo ate siwani nkubidde essimu n'enjija n'embalagako twandimufulumiza nga osirika otya obula nga bamanyira abantu abo. Yamuleese yafumba ewuwo. Asirika tejusa naye obuli wandimpisa atirisi wandimpisa ne mufulumya akumanyira atya bw'atyo naawe. Ebyokulekana tebiina kye biyamba. Naye kansooke nfuneko gye nzira mpumuleko. Nedda. Tina nedda. Mugerwa tajja tumanyira. Mugerwa tumanyidde nnyo kimala. Ngene mpumuleko mukwano. Nkubulira Tina nedda tolina by'owummula. Mugerwa amanyira. Tagenda tumanyira ku luno. Senga nakijoba. I don't know. Kintu temulinda kikwata atya. How am I going to handle this? Actually, it's affecting me, and it's affecting me actually also psychologically. I'm now being tortured psychologically. I'm psychologically tortured. Nakola nti. Kojja nsonyiwa okugwako obugushi. Ndabika ndina wa mukisa okusangawo kuba sikkubidde essimu saakutegeezezaako nti ngenda kujja. Naye kojja nina stress. Naye mukwano gwange osazeewo omugobera eddala. Kuba ssaawa zino nkuba amasimu ga Tina tegaliiko. Wamugobya? Naye Mugerwa kikyoyagala? Mbuulira kikyoyagala? Tina ng'akubeereddewo, Tina ng'akwagadde. Omukazi obadde naye emyaka. Naye mutuufu ddala omaliridde oleete muno omukazi omulala. Omukazi omufulumya agende. Kikyoyagala Mugerwa? Nayeho olowooza toyise we wandisaanye okukoma?
ate kati mpiseewo ntya kyogamba byenkugamba bibi oba tewabikoze kati ali luddawa anyinza okuba kale neetumiikiza kirungi waliwo ddala omukazi ayinza okubeera mu maka n'akola ne bbaawe n'abeera naye emyaka n'oleeta omukazi omulala ye n'omufulumya bw'otyo kyokoze kirungi nedda kati kale kampolerezebwe naye kati oyagala kugamba amaka kano ogategeera nnyo ye Tina gw'ogamba omutegeera nnyo omumanyi nnyo otandike okujja omutegeera nnyo obadde oyagala mutegeere ntya kyenjogera tekiriwo tewamufulumiza kati aliwa tewalese mu nju mukazi naye nze kyenjagala okusaba genda ofe ku makaago amakaago gakulema oli awo kati olowooza olwanirira kati tutulwanirira ate teweefuula mmanyi nnyo wegaba agange gannema kati wegana Tina naye agage gamuleme wasazeewo mufulumya olw'okubanga nange gannema naye gamuleme omufulumiza kyosazeewo naye kyenjagala okusabako this is my house kale saagala oleekanire mu nnyumba yange bwotulinga agamba nti waki tuleekanira mu maka gange please kankusabe just pack yourself and leave my house okay Mugerwa ngenda kufuluma mugana amaka kuba sigange naye kankubulire Mugerwa ku kintu kyokoze okufulumya Tina gana amaka noleetamu omukazi omulala nkulayirira ngenda mulwanirira era jjagadda mukubagano makage kale wulira yewunza mugendo otereza nze nkugane ngenda lwanirira Tina era jja kudda mugana amaka tojja kutumanyira naawe atumanyira nnyini okay nafuna naba the days busy, the days full of stresses kama Katonda abali neko kulien anyway kojja nzigwawo lwa stress kojja stress zimmalawo nina obuzibu kojja mu maka gange buzibu kimuwala omusajja ayagala mwana kyokka omwana akyabuze Mugerwa obuzibu bwo bubwo singa wakkiriza kiteeso kye nali nteesezza n'okkiriza n'oŋŋamba nti kasoma ekiteeso kyolesa kinkolera n'okkiriza n'enkusagulira senga enjawulo weeri senga nagenda n'enkusagulira senga engeri gye buyiikamu wano kano kaba kafuluma kano kayingira kano kadda wali kano kambuka okitegeera naye wagana okkiriza kye nali nteesezza kasoma ekikulu kasoma kati gwe naawe olina engeri gy'olabamu ebintu byo ate ng'oli mutuufu naawe engeri gy'obirabamu olabanga yentuufu ate si yentuufu mugaka kyogana ekyokusagulira gwekiramu obuzibu bwonna kale nyinza kugamba kikasoma naye newe kati eyo yentegeerayo naawe naye naffe nange entegeera yange endala oli mutuufu naawe okulowooza n'okutegeera nga bw'obitegeera bwotyo kaga nti ndi mutuufu nga wagana okikkiriza wagana ogula ekiteeso kinali ntesa tunula amakaga gano wagazimba gonna ganyirira mukyalawo muteeka mu kisenge gendese n'okassa mu kisenge ekirala ani ayinza otegeera naye kasoma anyway nze byentegeera ebyange ntegeera birala nnyo naawe otegeera byotegeera naye ng'oli mutuufu okutegeera byotegeera naye si byentegeera siganye byentegeera si byotegeera kyokola tulina enjawulo wakati wange naawe kati fe abavubuka life gye tubeeramu eba yanjawulo nnyo toyinza sanga muvubuka ng'ali awo yeesibye ku kintu emyaka n'emyaka kino bwe kigaana ng'akwata ekirala kino bwe kimutawaanya kimulumya omuntu ng'afuna ekyangu naye kati gwe wuuyo oli awo olinaku oli mu stress olinaku weeraliikirira n'okulya tokyali olabika naye nze wengenda wali nfuna kyendya mbandi awo nga kayingiddewo naye gwe weesibye ku kintu emyaka n'emyaka ku kintu kimu naye tofaayo kasoma byonna bwe bityo tofaayo ena bwongamba nti byonna bwe bityo ng'okyali mu mbeera gyensuubira gye mbadde manyi nti wavaamu edda kati nonze kineewunyisa naye manyi abasajja nga mwe balina ebiwala atamutegeera nti amagezi gamwe gaba ganjawulo naye wuuyo ndowooza ggwe
mwaba bategeera wavaamu wembeera eyinaigiweka Kasoma oli mutuufu okwogera bwotyo era ffe abasajja ab'ebiwalaata entegeera yaffe entala era njawufu nnyo kukweyoyo mugye mutegeera kati ffe entegeera yaffe abasajja ab'ebiwalaata kwe kuba n'amaka bwe gati n'ogazimba n'oteekamu mukyalawo n'abaana ne bazannya nga webaligitira mu luddiiro lyessanyu lyaffe abasajja ab'ebiwalaata kanammwe entegeera yammwe endala yeeyo kuleeta simanyi mu kisenge eno waliyo akalala naye mu kisenge waliyo yeeyo naye tofaayo gyendi gyojja nze okugamba gyoli gyenzijja simanya gyoli nange gyenzijja tikikula makulu paka nze nemba nzite gyoli nga ntuse emyaka gyolimu nja kuba wanjawulo sijja banga gwe paka nze essaawa zino nemba namaka bwe gati bujja buzi kebutegeera nti nga yina bwinza oyiika kamu nenkatuuza wano akalala wali akalala nenkatuuza eri obo biri mu kisenge kanze zikingasa beera na nyumba bweti nga mbeeramu nambeeraawo bwentyo bwentyo kamere mu kazigo naye nga manyi nti kano wekavaamu waliwo akayingira kano kankubidde essimu ate waliwo akajja nga tekankubidde okitegeera naye Kasoma omanyi mufumbiro emmere gyeri ejjudde gyeri ne mu fridge juice n'ebyokunywa byonna byebyagala gyebisobola ogenda ofune ku kyoli ebyokunywa mwebiri naye kyolina omanyi njala si yenjogeza kamala obbira teri kirala kikwogeza Kasoma eyo njala onoogenda okumala okulya nga okusa okudda nga oyogera birala eyo njala Kasoma nkumanyi kyokka omwana akyabuze kojja omusajja obuzibu abutadde ku nze sirina buzibu nzaala naye ate sirina ngeri yakukimugamba nedda muwala olina okubeera omuvu n'obuulira omwami amazima nkimanyi si kyangu naye ate okwogera amazima kiyinza okutaasa ggwe n'okutaasa amaka gaggwe kubanga bw'onoyogera amazima mu nsonga eno n'omwami oluusi ayinza okwekuba mu ttooki n'azuula oluusi naye obunafu bwe kubanga naffe abaami tulina obunafu bwaffe ne kino kyetaaga obukkakkamu n'okukwata embola n'okukiwa obudde era kyenvudde nkusaba njagala obeereko wano ennaku 2 oba 3 osooka okkakkane n'omwami gy'ali akkakkane kubanga kino nkizudde nga gy'ovudde engeri gy'ozzeemu embeera ebadde waka ebadde tewomya nakabululu naye bw'onoomala okusetulinga n'otuula n'okkakkanamu ennaku 2 naye nakkakkanamu gy'ali kino tuyinza okutuuka ku kituufu okusolovinga ensonga eno kale kati kojja emmere eriridde akuba okuva ku makya sinna kyenaalidde ekyo kyo tubaako okweraliikirira ebyokulya gyebiri mukyalo ategese naye Linda simayina kumanya kati amaka gange gafuuse bwegatu ngaki I don't know nawe kenyini toliiwo wakaga bwe siitambule mbadde nina gye nalaze ng'omuntu omukulu naye ate era ng'okimanyi nti ne bwe nandibaddewo senga nina kijoba mbadde sisobola mustopinga ku kyayagala omumanyi ayagala decision ye ebeere final naye ate on the other hand alina konsaani ye ng'ate mutuufu lwakuba nti engeri sometimes ga addressingamu ebintu yetaba ntuufu kituufu asobola okuba nga alina kyayagala mutuufu ku kintu ekyo kubanga naawe era bibyo anyway singa nakijoba asobola okuba nga mutuufu mu byalina naye nze kyenina nti obudde bwakoleramu ebintu bye bwebukyamu nze obuzibu bwe nnina n'obusungu bwe nkulinako buli bumu wakati waliwo omuntu yenna naawe oliawo imagine alese simanyi kifunkulifunkuli kye kiri mu ntebe zange kitudde lwaki singa obaddewo singa nga tokigobaamu nga mugoberawo kunakijoba
gomanyi sigamba kuba nakyo naye nsanze muntu ali mu maka gange can you imagine tewali muntu yenna naawe gwe nandigaye nti mwanyinaze wooli osobola okugoba muno omanyi byenjagala naye aliwawo mbadde siriiwo naye there is no way gye mbadde sobola stopingamu senga nakijoba ebintu bye bwatyo bwabikola engeri gye addressingamu ebintu byenze sigitegeera naye newakubadde nga mutuufu sikyabadde alina si bwatyo bwabadde alina obi addressinga naye ate munene mbadde sirina Linda bw'oba oli awaka wala eno nze kola ebintu byenjagala si buli muntu nti amala gayingira mu nnyumba yange kituufu kyaliko nkitegeera naye si bwekityo kati we siitambulemu simanyi nakumanya ye baafu ene gwembuuza naawe bweda tosiibyewo ekiri ekyokulya manyi enjala ekuluma sibyagale maama obutazaala bw'omu maka buno nabwo bunaafuuka ensonga bwe tutatambule mu mbu kubanga manyi mwanyinaze adde ndiko wanene nga mpumuza ku birowoozo naye ina stress ennaku zino there is something which is bothering me nga bwondaba I'm aging kitegeera emyaka gigenda ekintu ekisinga okunyuma nti sirina mwana simbadde manyi munange oli comfortable with it kubanga munange gwate omutaatanyega era nga manyi oli comfortable with it nze kyanyuma dda nga saagala kukuyingirira oyinza ogamba munange kana ate akandeetako olugezigezi kyogamba naawe obadde okiraba nga lwaki sikirabe kyekirabibwa nebbebi ow'omwaka ogumu kani imagine amaka gano gonna nga temuli mwana wabula bwana bwa kukyalo bwe bujja ne bulya emigaati kani imagine that golooza nze nga sikiraba lwaki kintu nekyo kinnuma that's the truth kinnuma wakati okutunulira nti awaka wange bwana bwe buzanyirawo owulira maloboozi bwe buli emigaati gyange kwegamba oli bw'awulira ennyumba yange awuliranga nawali nti nina abaana kumbe bwana agaggumidde awulira bwana buzanyira muno bukola ki bwogerera muno alowooza nina baana kumbe bwana bwa neighbor bwaki bwe bukola simanyi lwaki relaxing nze nali manyi oli comfortable with it kozi obadde oyagalayo kasente njagala ku ssente naye ate kati gwe kozzeemu ebyo oyinza obutampa ssente ngenda kufunira kanzije kati kolimu ebyo ebirowoozo nebikijjako kolimu ebyo ebirowoozo togenda kati tofayo Linda tofayo I'm going to get you some money kamala okumula ngenda kuza nga kyombuziza ze njagala oyagala kumpa emitwalo 3 5 10 tofayo nja kufunira ssente kale nja kufunira ssente kale Netta, please. Mpuliriza Tina. Nkoye this time. Nkoye kyengulira. Nkoye. Tina. Njagala this time ogende mu ddwaliro bakebere scan badde mbakwekebejje wenna bakakasa obuuzaalo batuzala. Ku luno njagala oveeyo nga abasawo babuuzizza buli kimu ddala ki ekikugaana okuzaala.
sigenze emirundi gyonna mu scan nga nkuleetera results gwe kikyolaba. Ati ku luno njagala nzoddeyo kyenga njagala oddeyo abasawo oba beekebejja kasuwa ku kasuwa sima kasayi ku kasayi bakeekebejja eggi ku ggi. Njagala onkomeze result ngeraga n'amagi g'olina mu lubuto n'abaana b'osobola okuzaala kyenjagala. Bane naagendayo emirundi emeka. Andi kati tonkaka kukola kintu kye nali saagala kukola. Tina kankubuulire nze mu bulamu bwange nali saagala kuzzaako nakuba bakazi basukka mu omu. Naye ndaba kyonkako kukola. Onkaka kufuna mukazi wakubiri. Naati manya bwenfuna omukazi owokubiri nze sirootako gamba nti nno ngenda kukwata simanyi omukazi omu muteeke mu buzigo omulala abeere mu maka gange nga nnina amaka gange. Ekyo kiba kitegeeza bwenfunira omukazi owokubiri kitegeeza kwawukana kufuluma maka gange kugenda. Kitegeeza Tina nze njagala kukuwulira essaawa eno nkooye ebyo ebintu tumaze mu bufumbo myaka emeka myaka 9 temulimu yadde ettondo ly'akaana. Kitegeeza oli mugumba bw'oba mugumba tambula ofulume mu maka gange mirembe ogende nfune omukazi gwe mmanyi nti anaazaala. Mbadde nkwagala nnyo naye ekyo nkigumiikiriza kati kiganye. Sisobola kwongera nakuba na mukazi mugumba myaka egyo gyonna nzijaako kati stop it! Nzijaako obugumba. Toddamu kumpita mugumba nange kati mbikooye n'ekyayi. Nzijaako obugumba. Just get it from me. Nze nali nfunyeeko ku lubuto era nali nzaddeko. So toddamu kumpita mugumba. No. Oyogere byogera mu ttakazi. Ogambye nti nze siri mugumba. Tino olina omwana. Nina omwana. Ogambye? Kyekyo nina omwana. Tina. Si kyobadde oyagala okuwulira. Tina. Mbuulira Tina. Nze ndeka nkugambye amazima tonsuukunda mugerwa. Mbuulira. Byogera bituufu. Bituufu. Tina. Ebbanga litumaze okingamba ssaawa eno nti olina omwana lwaki okuumya ekintu ekyo kumpi kati myaka. Tuli mu myaka 9 nga twagalana twakamala mu bufumbo wano mu maka kumpi emyaka giringa 9. Lwaki obadde tongamba nga kintu ekyo nti olinayo omwana? Osanga ekiseera kibadde tekinnatuuka. Tekinnatuuka bikiwa naye bulijjo bwenjogera lwaki okanda kumpoleza Mukama tannayagala simanyi Mukama tannatuusa lwaki okuumya ekintu. Kitegeeza Tina kati tolina na mukazi tolina na mwana omu. Ekyo nze kimpe ekifaananyi kitegeeza olina abaana abawera oba si kyo obanga olina akaana kamu kitegeeza eggi walina mweri kuba ebbanga n'emyaka gye tumaze wano wandibadde wafuna dde olubuto naye sina kye nalinda kitegeeza walina mwaka gikamu. Sigenda kuttunka. Kasita ekikulu siri mugumba nali nfunyeeko olubuto era nezaala. Ng'ani kati ani mugumba? Ani mugumba? Era kati weenoonyerezeko kitegeeza olinza obba ggwe kati sigenda kwenoonyereza wabula kati kyengenda okukola kintu kimu kwate kuba ove mu maka gange tuna omukazi gwe mmanyi nti aza. Sigenda kuva mu maka nze mu famire yeewaffe nga ne kitaffe alina abaana abasukka mu baana akumpi 25 toyinza kuŋŋamba nti nno tulinamu nti ndi mugumba. Erina salisali Saalongo kitange yali musa tonjogeza na bingi. Ndeganze sigenda kuvaawo nvaako. Ogenda kumvira. Wakati ngenda kuwasa mukazi gwe ngenda ofunanga mmanyaza kye neetagasa fuluma si kyetaaga wadde ndekanze gendo jemu obuntu mu nyumba ndekanze sina ye ngenda kujjamu jamu obuntu mu nyumba sigenda kujjamu balioza ddeko kojja hello kojja embeera etabuse butabusi ye kojja nga ye waŋŋamba buli kimu olumugambye amazima n'atabuka. Ye kojja naŋŋamba mbu nkwate nsibemu ebintu byange ntambule muviire. Mukama Katonda. Tina wali ozaddeko. Ye kojja mbeera yo si nnungi wangi kojja. Nzije kati. Kale kojja kanzije kati kansibemu ebintu byange ntambule muviire kojja. Kale kojja. Omukazi yali tekisoboka sisobola kubanga ndi mugumba tekiriyo ekyo tekiriyo kitange erina salisali Saalongo omusajja alina abaana aba ne mu famire yewaffe nze sikiwuliranga nayo nti waliyo omusajja omugumba ye waliyo omusajja fuluma amakaga fuluma